Kwata ku mwanyi banga akwata ku mwanyi eddo banga jinyenyanyenyamu buuti nti olaba so kivaayo lino likutwala lijja kuza paka Kasubi niwe wano bw'otuuka wali oyinza okufuna bode kutwala mutayi ino goli wa kibanja bali battaka nze ndi wa kibanja wanje bo bamanyi Nalumansi Meere nze manyi Nalumansi Meere ffenna abali ku Nabataka tumanyi Nalumansi Meere ate Kakyama tusomedde ti Nalumansi Rose yenda nnyini Nalumansi Rose yomumanyi Nalumansi Rose simumanyi oli amumanyi w'ettaka oli ndowooza amumanyi naye nze simumanyi kubanga baali tuyisa ne betwanjulira nti ono ye mukama wamu kale ebintu ebyenkanya bungi kibiri ku gundi bikweza nga yiika bino ekitundu biweza eka 2 kitundu bye batemye eka 2 n'ekitundu batemye ebitooke bingi emwanyi nyingi zibadde zibaze nnyo ebitooke bye mabisa amatooke manene nnyo nabadde bakupa ennimiro ekoma eri wala ne waggulu awo olusuku batemye ne bambuka eri olwaleero nze wano n'abakulu ba security DPC mulina Major Butanazibwa mulina ba IO bagiso badiso na munamba lina tuzenga timu nga tuzze okudduukirira maama waffe ono yankubira essimu nantegeeza nti ekifo kye kino walina emmwanyi n'ebitooke abatemu babirumba naye nga kirabika ttaka bano bamafiya bamulumba naye tuzze statement zitandise okukolebwa era essaawa yonna betuteebereza tugenda kubakwata kubanga kino tikikirizibwa maama ng'ono myaka 7 n'omutawanya bwoti wabeerawo ensonga LC weeziri wabeerawo ensonga poliisi weeziri wabeerawo ensonga ne kkooti ayine president atulambuludde nnyo ku kigambo ky'amataka n'ab'ebibanja so ekyakoledde wano sinkayana ya ttaka sinkayana ya kibanja buno butemu era ffe oyo omuntu yakikoze tumunoonya ng'omutujju tumunoonya ng'omutemu era mutegeeze eggwanga nti ono yakoze kino mutemu maama ng'ono n'amaanyi ge alimye emmere ye emmwanyi ze agagawale ayina omuteeka ku mbeera bweti nvudde wano era nga nzizizaamu ekiragiro kya president ekigambo ky'okusala ku bantu ebibanja ebiri wano byempulira tekikkirizibwa n'okupunta ettaka nga RDC n'aba security n'aba LC tetuzze kumala kwetegereza nteekateeka ki waani omusaveya natulungamya ani ayina ekyapa bagala kupunta kola ki the intention is so ewe nabyo nambiganye bakyamane beresuwa nti baddamu kuteeka mukono gwonna wansi w'enjuba ku kigambo ky'okugabanya ebibanja yes as long as oli wa kibanja olina ekibanja kyo wakifuna mu mateeka oli mu mateeka ulira emirembe Godfrey nze chairman w'ekyawo kino salye kusookera ddala nvumirira ekikolwa ekyakoleddwa omwanyi n'ebya mukadde wange Nakivuga Idris ekyamazima nga ffe abakulembeze tukivumirira era tukivumirira ddala ekikolwa ekyakola ki ekyaliwo naye tunga poliisi ensonga bwezikutteko nsaba okunoonyereza okwo kugende mu maaso tuzuule ani oyo eyakoze ekikolwa ekyo ekivumirira nga kyamaanyi w'ekyalo ekibanja kino wali owuliddeko enkayana z'abantu nti oba kyani mpozi nze nga kyamaanyi w'ekyalo
mabega kaawo bise 222 RDC Ndege Hawa yampereza ekiwandiiko kyenina mu ofiisi nga kintegeeza nti landlord weta Nalumansi Roads ye mutuufu okubanga asaveyinga ettaka eryogerwako era ne landlord n'ateekamu ekiwandiiko ekyali kisaba okusinkana abasenze abaliko. Ettaka eryo lisangibwa ku pooti 884 885 nga twagenda tukola search twasangako amanya ga Nalumansi Roads. Olwo omukulu gwe bayita Bashiri yali akola ku nsonga za Nalumansi Roads ne basiikana abatuuze. Mukyala na Kibuga Edith ye n'agamba nti ekibanja kye akyagala era nga akulembeddwa mutabani we Mpanga agamba nti ekibanja kiki naye akivunaanyizibwako. Era mu kaseera ako nzaaweebwe n'emimanyanga chairman ne baagala okuteeseganya. Mu kuteesaganya kwabwe awo saakumanya mba ndi awo nga munama ekiwandiiko kindeetebwa ekiva mu balooya nga kintegeeza nga bwe baagula ettaka. Nimbagamba nti nze ebyabalooya sibigendera kukuba simu n'amateeka mba musobola mugende musamoninga mukadde. Awo nze bwe nakoma nagenza okulaba nga munnange ekikangabwanga kino kigwawo nga basaayisaaya ebirime by'abantu. Era olunaku lwaleero RDC kwe kujja n'abakulu tutuuleko mu nsonga zino tulabe butya bwe zigenda okutambula. Naye sofa nze kyekyo kyemmanyi nga chairman nti landlord Nalumansi Roads RDC ateeka okuba y'omwono yajja nalina ebintu by'abantu kakati yakadduka emisango 10 bamunoonya wano n'addukira wali afunako accident nga bw'abuuka kati ayinza okuba nga yaze n'akola kino. Ani oyo? Bashiri bwe batugamba nzikoze ekinzitutti ngitaddewa imondo eno emmere gye bayonoona yonna ogiraba. Kino kibanja ky'ono bino byebyange byonna bye bayonoona. Wano mukujja sizze nga nti mmenye mateeka era nga nange nina byengoba. Abatulugunya y'omu Kati tetumanyi oba y'omu naye nga nze keesi eno yasooka okuyingira mu ofiisi. Wasaayo mwanyize balina ebifaananyi nga nkaawa oba ekyapa kitomaani ekyapa tekitomaani tekirina buyinza kusaawa abantu kubanga olwedde omukyalo oyo ekiriwo kyonna akimanyi yagamba tateesangako nammwe. ensonga ezyakola zaayizaayiza ekyapa tekirina mukuuza ekyapa kye kiri kunamba akikeyo akikulako nga yakikumanyi nga galo n'akikola nze kisobola okiwulira omukono wange biye yeyeesuuza ekyapa yakitwala noono n'atwala ekyapa kye ono n'ateeka ekyapa mannya ge n'ave nno walooya n'awaliza omukyala ettaka lye okitegeera omukyala teyalivaako kati kikwatagana n'ettaka eryo kikyalina ekyapa ekyalo